Amyuka sipiika wa Palamenti Jacob Oulanya alabudde bannayuganda obutesembereza abo bonna abagala okuzza eggwanga mu mivuyo. Agamba nti ekisinga kati kukolerera bumu okusobola okukulaakulanya eggwanga. Oulanya byogedde mu ggombolola y'Empasaana mu disituliti Kakumiro ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekereziya y'ekisomesa ky'e Busige ng'omulimu guno gwakumalawo obukadde bw'ensimbi za Uganda 99. Stop plotting sabotage. Let's stop plotting chaos for this country. Let's preach unity for this country. Let's preach development for this country. Alabudde entalo gw'esizza eggwanga emabega. Stick with those who believe that this country can see better days. If we all work together as you, people of Uganda, to develop Uganda. No more wars in this country. Amyuka sipiika aliko n'akadingiri kakuutidde omubaka omukyala wa disitulikiti eno ey'e Kakumiro Nabanja. If anybody comes here and says she wants to be the woman member of parliament for Kakumiro district, say no vacancy. Ye Nabanja nga kamisona mu parliament asimye gavumenti olw'okukkiriza okutondawo disitulikiti Kakumiro ekyongedde obuweereza mu kitundu kino naddala ku nguudo. Twali tutalina buheereza kuno nakakunu abusinge kuno akaba atali omuhanda. Agamba nti nga disitulikiti eno terina kutulwako yali akaluubirirwa kubanga yali akozesa ssente ze nnyingi. At that time ngahambirizibwa n'okulima oluguudo ninkolesa essente zange nanyowa essente entalina naye nga tekamu essente zange nduga Empasaana nje Businge ngende Empongo nabireyo Mpongo ngende mpaka kuli Nkoko. Ssente wa disitulikiti y'e Kakumiro Joseph Sentayi ategeeza ng'ebyobulamu mu disitulikiti eno bwe bikyali mu mbeera embi olw'obutabeera n'abasawo bakugu abakola ku by'okulongoosa abantu. Batuwe ku ssente z'ensibuutinga abantu abo abayamba baddokita nga bali mu kulongoosa abantu naye omulanga tegunnaba kuddibwamu. Sijja kukoowa kwogera na kusaba gavumenti. Omukwanaganya w'emirimu mu ssaza ly'Eklezia Katolika ery'e Hoima Father Robert Mugisa Aboki asabye abantu okweyambisa obulungi enguudo ezikoleddwa okwejja mu bwavu. Akatale ne kalema, ebintu tebikugenda, akasente tekakuyijjamu. Baitu bagenzi bange nnyo nkugamba nti n'enguudo zino ezikozibwe lundi ezikukolwa omuntu arasigala enyuma ozenyi bolo abanyo bagamba omu kwiri. Sipiika Jacob Oulanya awaddeyo ensimbi obukadde 5 ziyambeko mu mulimu guno era ng'ensimbi ezisobe mu bukadde 14 ze zikuŋŋaanyiziddwa.